Omumbejja Ssangalyambogo Katrina nga bamutwala bannange bano b'obusungu bungi nnyo akatambi kalina mu maaso awo finale Prince Party naye omusango aguggyeyo byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo engeri entwala gye bamututtemu bannange poliisi yo tesaagirako ddala Shiba Kalungi naye muyina mu maaso awo ate bo bafuuti soja ba Fangoni bannaye nabo obusungu bungi nnyo nnyini ddala Sheri Matovu naye waali mu maaso awo omugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra n'ennyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano muddemu mufune obulamu obweyagaza Sheikh Hamad Kakayire ono nno nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinensi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba y'essimu eryawo ate ofune ebisingawo munnange Ssangalyambogo mulowooza tagudde mumbi akatambi nkayina mu maaso awo ng'oliyo omanyi bagamba ow'ebbango otamuwemuukiriza teweebika ye agambye nedda Ssangalyambogo nze mpulira ontamire ddala bannange ono abadde yeerabidde nno Ssangalyambogo gw'agamba ebigambo ebyo weebiryawo nze sigenda kubanga mbiddamu Ssangalyambogo mpulira ontamye kyekituufu kubanga tosobola kubeera ku intaneti nga kitaawo bamunoonya talabika gwe buli lunaku opositinga vidiyo tolina kisaawe kyotalambudde tolina kibuga kyotalambudde mu London naye abantu mu bano mubafudde abasiru bali wano babuuza kitaawo ng'oli eyo oli mu masanyu ono omuwala naye alabika teyakuzibwa bulungi ono Ssangalyambogo alabika muwala oba ayinza okuba si muwala wa Kabaka ono omuwala yeetaaga obuganda bwekuŋŋaanye bumukole DNA tulawo oba muwala wa Ssaabasajja Kabaka kuba tebasobola kubanga kitaawo afaanana bw'atyo enfaanana gy'afaananamu buli muntu abuuza Kabaka aliwa naye gwe wakapositinga vidiyo ez'amasanyu zifuuse vidiyo weetaaga okunoonyerezaako muwala gwe Ssangalyambuzi tokyali Ssangalyambogo mbeera kitaawo gy'ayitamu buli muntu abuuza Kabaka aliwa bo munnanga abantu banyiivu eri omumbejja Katrina Ssangalyambogo munnanga omanyi okuva Kabaka we yabuzibwawo omwana muwala ono afuuse ekizibu kugamba ali obulamu ye alaga talina kalumirirwamu yadde taata we kati abantu kye bagamba baali baagala Ssangalyambogo abeerawo nga yeekubagiza nga kugamba kuba kutama lino wakuba kuliri bannange lwaki temufa ku bibakwatako bwenkuzaako eno ewa Shiba Kalungi era nga ye musajja mukulu bwatyo bwavuddeyo n'agamba nti ddala bwe kibanga kituufu nga Shiba Kalungi alina olubuto buno ye abadde asaba gavumenti munnange olunaku Shiba Kalungi lwazaala ebeere public holiday wabula bannange bantu bange ate olw'olumu tukisusa nnyo nnyini ddala mbw efuuke public holiday bye biri ate mu sayidi ezeeyo firi tugenda birwako ate wamma bwenkuzaako eno ewa Nobert Mao ono nno munnaye nga mukyala we Beatrice Kayanja amukoledde surprise eya birthday shower bannange ekibadde awo omukwano gunyuma ate naddala wegubanga gulimukko kasente bugamba gunyuma ne guyisaawo gamba gubeeramu ekintu ekipika bannange ekibadde awo bonna nno bakadde naye maama babadde nga baana bato oba abantu omukwano omutuufu bo bagujja ludda wakuba kati waliyo abakaaba waliyo ab'ekyayi waliyo abakoze eki naye ng'ate ewe tuli mu sayidi eze enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa era nga ye omusumba Luzias Bujingo bw'atyo munnanga ate asinzidde wali e Kananirand n'alabula omwami Joel Ssennyonyi n'amugamba munnange weewala enduulu ate abantu gye bakubira nti ebiseera ebisinga abantu bakuwagane naye ate bamala bo bennyini eri abali b'ebisiyaga ate muto wange ate muganda wange Munnayuganda munnange leader of opposition gwe bayise Ssennyonyi kubanga balaba double S mulabula nti engalo z'abantu abo n'obululu bwabwe si birungi ate mumanyi ng'omusajja omukkiriza era takkiririza mu bisiyaga era mutegeeza ng'omusajja wa Katonda ali mu ggwanga nga ddoboozi no mwe liri mu ggwanga yeekuume obuwagizi bwabwe bwe basuubiza yekuume n'emunda yekuume
ekyaleeta obuzibu wakati wa Sawulo ne Dawudi baali bawuzi ba munyama. Ganda wange Ssenyonyi, ndagula abali wansi nga n'abali waggulu bawulira nti ennyimba z'Abangereza zisobola okuleeterayo leke. Obudde bwonna tusobola okuwulira nga nawe baga nti weebaka ku maamawo. Bayiiya abo abantu, buli lunaku baba n'ekye bayiiyiza. Si gwe gwe bano ababasoose okuyiiyaako ekigambo. Dakiika emu bajja kukipika bakijje buli nsonda, balabike nti n'ebyobadde okoze byonna babivuluga. Si gwe anaabasoose. Olw'ekyo lwakuba mwe temusobola kwogera, naye wandibadde obagamba Abazungu nti temumpaana wana ebbeere lya nnyabo lyampaana wana dda. Naye mu ngeri yonna njogera ng'omusajja wa Katonda, bwe tuteegendereza ne twekumaakuma, Uganda etayagala bisiyaga n'ebeera mu mwoyo gumu, bagenda tumalako emirembe. Bagenda kukozesa bannayuganda okutta bannayuganda. Emyezi gisigadde 18, mu myezi gino 18 va mu byobufuzi, yagala Katonda wo, yagala ensi yo, tolya mu nsi yo lukwe, tokuba nduulu nga balina go bagamba ono bamutaddeko nati, oli bamutaddeko nati. Buuliza biteeso byabwe tebiri ku muntu. Bw'ati ate omusumba Rosias Bujingo munnange bw'alabudde Joel Ssenyonyi. Omanyi bagamba enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa. Ne bannange pasita waffe pasita Bujingo mazima n'otusabira ffe aba Arsenal n'ogamba tugenda kuwangula, naye bannange ne batukuba. Bannange oba omuntu asooka aguyingemu kagendeko mu Manchester kale baatukubye bannange, tekikkirizika nenga ekyokola woote wali kyenyinza obbagamba mitawaana myerere nenga bambi ye Joel Ssenyonyi amulabudde amugambye nti enduulu wano Abazungu basobola okuwanika biki nga buli woyita bakuba obuluulu, naye ng'ate mbu gye bisembera gabeera maziga mmerere. Kale ebadde message ya pasita Bujingo nga agiweereza omwami Joel Ssenyonyi. We tweyongerayo n'agaleero munnange Mukyala Daire Yugi mwina maaso awo ng'ate bambi atootola ennaka ate ey'akabanga akatono ke yamala ne Daire Yugi kwegamba ennaku gye yafuniramu yo ndowooza bambi alifa tegeerabidde era ng'akwatadde n'okumukubanga buli lunaku, era yali yafuna n'olubuto ne luvaamu olw'ensonga y'emiggo egya buli lunaku, kw'otadde obutamuwa mmere, okumulangira, era nga bambi wenjogerera ssaawa zino omukazi wattu ali mu ovasite, era ng'agambye ali mbweraliikirivu nnyo kuba yamukwatanga ebifaananyi ng'ali bwereere, era nga yamusuubiza nti singa anaamukyawa agenda kuta obwereere we. Naye nga bambi nsaba Daire Yugi togeza n'okikola ekyo ekintu ate ekyokuta ebifaananyi by'omwana muwala ng'ali bwereere. You have no idea. Be nice to people. Be respectful to people. Yeah, I lost a lot of weight because I wasn't eating. That's why I always say on my lives, come with positivity. Don't bring the negative shit. You don't get to know. If you really want to know me, get to know me. Don't bring the negative shit. Yeah. I remember even he would lock the bathroom door. He would lock the refrigerator. He would lock everything so I couldn't have access to it. Yeah, he starved me. Yeah, absolutely. I'm gonna tell the truth. I don't give a shit what he says on live to y'all. I'm gonna tell it. I'm gonna tell it how it is. That's why when everybody was like, you're losing weight, you're getting so thin. Yeah, because I didn't have no food. He'd go out and eat himself, but didn't want to bring home food, didn't want to buy food, and then ask me for money for food on top of it. No. That's why I lost so much weight. How is it my house and I don't even have the keys to my own house?
Bw'atyo munnange ate ex wa TikTok Deire Yugi munnange bw'alujja kugamba ye alifa tazeemu kudeetinga musajja muddugavu yenna era kyakajja kubanga kirooto kya ntiisa eri obulamu bwe. Ne bannange nammwe abasajja omukazi oba tomwagala mugambirewo, omwana w'abandi n'omukuba n'atuuka n'okuvaamu olubuto olw'okumukuba. Nze ebifaananyi ebimu sisobodde biteekawo wano munnange kuba byonna yamukubanga ng'ajja omusaayi. Mukama Katonda, omwana w'abandi nga tomuwa mmere tomuwa kyakulya, kati buno obudde ali mu oversity. Bannange abasajja mulimba nnyo nammwe, oba tomwagala mugambirewo, nzibe ddala siina gye nkulaza abeerewo ng'akimanyi bwe nkuzaako eno ewa Sheri Matovu. Munnange ate mulowooza teyaddinganye dda ne taata Baby. Omanyi bagamba gakulukutira kigaali gakulukutidde era nga gugakulukuse dda, era nga munnange Sheri Matovu ataddekawo otugambo otuwoomeekerevu. Mbu bannange simanyi bannange ngenda kuddamu ate neebake mu kafuba ka Baby Daddy. Oh my God, kyokka abaddewo olugambo olutambula mbu Sheri Matovu ennaku zino apepeya ne Bruno K, kyokka ate nga babi musajja watu Bruno K naye ali mukaweefube wakuzza ate Vanessa Mutima nenga ate otuli mu side ezeeyo eza Sheri Matovu. Oba munnaye baagala kuzza ku mwana ate ogutali musango nga bamuzzaako. Bannange byabaagala tosangayo kikyo kuba okusinziira Sheri Matovu enjogera gy'abadde ayogereramu omusajja ate okulaba nga kati ssaawa zino bazzeemu omukwano gubayisa mukamu. Era munnange tulabanga abantu abayombe ne weeteekawo simanya mbu omu omunyiigirako bijja kudda ku matama olunaku lumu nga bo bazzeemu okuddingana. Gwe nno ddaawo bwe nkozaako eno ku baana bawala ne baana balezi ne bannange ennaku zino nga mwambala bannange obuvaazi bufuuse obuvaazi. Kati oba eno engatto yaffefe ebbuse munnange gye yatukubiramu omuziki wali ku konsati oba eno gye bayita batya, oba gye bayita ngatto kiggale oba gye bayita ngatto kiki. Bannange gwe wenaagimanya osobola okumbuuliraawo mu comment section. Era waliyo abaanyiiza abagambye kyova olaba mu Rweyigi akyatusingira ddala bwe nkuzaako eno ewa mukyala Bindeeba, mukyala Cocktail oba oyinza omuyita maama Mafini. Omanyi munnange ono Baby waffe omupya Baby Girl erinnya lye ye Mafini. Munnange olunaku olwaleero ate asazeewo alabike waatyo. Munnange mukyala Bindeeba ono tumanyi bulungi nnyo bamulongoosa naye bannange omukazi anyirira kwegamba Binde ye omulimu agukoledde ddala nga woolaba. Omanyi abakyala abasinga babalongoosa bonna ne bakaddiwa ne baba nga balabika bubi, ye ne kugamba ne baba nga tebamulongoosezza. Abakyala abasinga kati nga kakaseera mukyala Bindeeba kaalimu munnaye kabalemerera okwefaako bonna ne bafaanana byabwe. Wenkuzaako eno ewa Bruno K munnange ate ne Vanessa. Munnaye Bruno K ye ali kaweefube wakuddira Vanessa. Mwe musaago oba ayagala kuzzaako omwana oba baagala kumala kizadde kuba ennaku zino bannange omesegi gwawandiika obuwaana omukazi era nga ye Dr. Kulthum yasazeewo dda nti ye waali kubagenda ate okukima omugole ewaabwe Vanessa. Ne bannange ate abalaba wano beeyisaamu eggaali. Vanessa n'agamba Bruno K oli kino osimanya tomalaako ne mama saawa zino omukwano bo gubayisiza ddala mukamu wenku. Bwe tweyongerayo ewa Principal bo munnange bafuuti soja bafangoni wamma omuliro bakyaweereza ddala. Ne naye amaaso awo nina akatambi ka Principal ng'ate munnange agobeddwa mu lukiiko oluvannyuma ye olw'okugaana okugondera amateeka ate ag'omukulembeze w'eggwanga. Ye akulira olukiiko luno kyagambye nti abayisaayisizaamu amaaso. Ngenda kuba mbateerako wano akatambi nammwe ate mubeerabireko. Ne naye ng'omusango gw'abadde yaloopa ogw'eddembe ly'abantu ate aguggyeyo. Kale we tuli mu sayidi ezeeyo kansooke mbateereko empowered by the Constitution to protect constitutional rights is instead the one violating those rights. I mean, Madam, in all fairness, how can a complaint regarding... If that is the personal statement you are making, which is an attack on the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny grades, to emasculate and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, you are represented, you have to speak through your lawyers. If you want to speak, Madam Chair, you did not tell me what to say. To accuse this commission of violating human rights. Madam Chair, you will not speak any further. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and hereby directing you. My complaint to this commission, because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence. I'm directing you. Where is security? Madam Chair. It is all right, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's all right. Most obliged. Security, come and take him out. Sure, I will. I will leave, Madam Chair.
but it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a task to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission. And I want you to go on record telling you this. Thank you. I'm not putting Embeera ate munange bwetu bwebadde era nga yo poliisi efulumiza principal munange oluvannyuma lw'okugaana okukolera ku ntooli z'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye era principal omusango gwe yali yawaaba ogw'eddembe ly'obuntu ate munange aguggyeeyo guno nno gubadde gumazeeyo emyaka 5 naye olunaku olwaleero aguggyeeyo tegukyaliyo naye bafuuti soja ba Fangoni bannange nabo balina maaso awo ng'ate bakyaweereza ebiwanvu n'ebimpi ngenda kubamba batuusaako era nze munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeera byonna bye musinga okwagala gwe wenna ayagala Subi News Extra ateekayo akaddi n'ojja n'olaba biki ebifudde mu ggwanga kale omukama abanjagalire abawe emikisa buli kimu kyonna kyemukole bukyanga akola post ino yamutuddemu abaana bavumye kadingo nakugamba muganda wange Kyagu vaamu obutaagaliza effutwa n'omutima omubi ebintu ebimu obyeresanga kati olwanira ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga Uganda byabayimbi bireke oyagala kutugamba nti gwe toyambalangako ku uniform y'amagye tujjeyo ebifaananyi byo wano ng'okyali ne Buchaman nga mwakola n'amagye agammwe Buchaman ye vice wo temwayambalanga uniform z'amagye munnabyabufuzi kye yabateekako mu bintu bye mpaayo munnabyabufuzi yabateeka mu bintu bye Kyagu vaamu obutaagaliza beera focused ku ki ky'oyagala otagala butagazi leero bw'obanja kabaka duli entebe wagivaako dda Kyagu Kadinga entebe yagivaako dda bw'atagala leero bw'agamba nti kati tujjako mpuuga kati ate tubanja kabaka kati ate tujjawo bwa kabaka ebyentebe mu ntebe baabyenenya dda kati oli kwali emisikini Kyagu akagumba k'engege kano kaakulakidde kubanza sirabanko nga bakuwemmula salino okulangira ebisiyaga emisanato nze mbadde simanyi nti ne ku One Love Beach mugattirayo abasiyazi byonna mbiwuliridde kuno naye abaana mufumye Kyagu singa Kadinga omanyi obadde weenenya abantu n'obavaako bwe kino ekyana kyali enisikini oba kyavaawa yonna gye kyava Katonda yamanyi naye kyeki Yesu Kristo kyaffe kyatuwonya aboonoonyi ba wano bannantagambwako bannantasobya babatwala misanato big up ali enisikini onkubidde Kadingo omunteeredde mu layini n'otuuka n'okumulangira ebisiyaga ebusaabala naye ali enisikini mbadde nsaba ogende ku supermarket ekuli okumpi toola byonna by'oyagala bankubira essimu teriiyo muntu akubye Kadingo wano ng'ali enisikini poseti egi Kadingo bamuwemudde Kadingo batuuse n'okumulangira ebisiyaga ebiri ku One Love Beach Musabala naye omwana ali enisikini oba wava ku planet ki oba oli kimenka kyennyini okubye Kadingo era wenjogerera omupiira guli 10-0 Kadingo oli 0 gukuliyo 10 lwana wenunule simanyi kyate onenunula kuba nali ne King Sagwe wekwatako sawa yonna tumumaliriza oyo tumujja ku internet twagala mpapula z'ebutabika omutwe tulaba simulamu kati laba Katonda bw'atuyamba n'aleeta Alien abasabudde Alien Skin abakubye bulungi abankubidde fe Alien Skin tetumwagala mbu tumwagala ne at last tufunye ku muntu asobola otukubira ku Nuupu ejjo mutuze obujozi bwammwe baanammwe tunaawummulirako Alien weebale kujja
abaana bano baali batumanyiira dda ng'osanga abayimbi bali mu toyi bali mu kupama bakankana. Bobi Wine obadde weefudde Katonda togambwako towabulwa gwategeera gwakwata ensobi ke bazikwate. Omutamiivu akutta omuntu mu katale lwe lutalo lwa Nuupu n'NUP. Omutamiivu akutta omuntu mu katale atamukutte yagamba yaaye kwatira ddala onweze yaaye Alien mukwatire ddala. Pulinsipo todduka, pulinsipo todduka gwe walugulawo. Alien abakubira mu muzannyo gwammwe. You are the one who started this game. Kati dance to the tune. Abategeevu byabalema bye nagamba Museveni. Ne mga President Museveni toyomba n'abaana ba Nuupu. Bafunire bayaaye bannaabwe bayombe nabo. Omuyaaye ku muyaaye. Ono Kibanda oli Kimenke. Fe abategeevu obitulabamu. Alien Skinny yagamba Kimenke. Bobi Wine agamba Kibanda. Begwe matayi. Begwe maraka Kimenke kigudde Kibanda mu bulago. Simanya ani anaataasa. Naye sofa olutalo we luli Kimenke kiri waggulu. Mwadde muloza nti mwemwe kabasobola okunwa enjaga. Omanyi abantu b'NUP mwali mulowooza mwina monopole ku buyaga. Mwali mulowooza mwemwe kabasobola okunwa enjaga. Kati mwasanzeeyo abali enkwacco. Abanwa enjaga n'abali enkwacco ke beekube. Fe aba gavumenti tunyumirwa. Nga tuli wabbali wa kisawe tukaki ekyo. Principal nga watujoga. Nga bikunyumira. Akaliro okawulira principal. Principal akaliro okawulira. Ojja kubeera emagere mu bigere. Oyambale n'enniigi nanga wooli tojjawo. Bobi Wine is now your turn. Mujoze nnyo abantu. Lumbuye n'avuma abantu wano nga principal cities. Ne bavuma Catholic Church ne bagiteeka wali. Abaana ne bavuma abalokole. Ne muvuma abayimbi. Ne muvuma ba business. Abantu bakoye NUP. Muvumye nnyo abantu. Echa ne muvuma abayimbi. Luli ne muvuma abakulembeze. Echa ne muvuma banadini. Ate muwaayiriza. Kati kyekiseera. Kyekiseera musasulire. Mwali mulowooza muyinza obbikola Alien. Mwe buli omu asituka. Buli muyimbi gw'omulaba nga asituse. Oyo yalya. Alien Skinny yajja tumulaba. Alien Skinny yajja tumulaba. Alien Skinny buli kyafunye tukiraba. Ne temwagaliza. Sheikh Ahmad Kakayire ono nno nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinensi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba y'essimu eryawo ate ofune ebisingawo era gwe weena ayagala okulanga naffe wano ku Sylvia News Extra ennamba ya WhatsApp weeryawo munnanga ate ng'ojja twogera ebisingawo.